nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates omukulu General Muhoozi Kainerugaba alabudde Kyagulanyi Ssentamu omukulu nagenze maaso n'okupostinga ku mukutu gwe ogwa X n'abuuza Kyagulanyi Ssentamu oba ali ready mu okugenda mu basement era bw'atyo bagenze maaso n'okubanga alabula omukulu Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya National Unity Platform. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba ayongeddeko obubaka obulala n'agamba nti balina embwa entendeke obulungi, embwa eziwunyiriza ezisobola okuwunyiriza Kyagulanyi Ssentamu ne bw'aba nga yeekwese mu kibira oba nga yeekwese mu tooyi, embwa ezo ze baatendeka zisobola okumuwunyiriza ne zitegeera nti ono omukulu ali wano era ne zimukwata. Kakati omukulu ono General Muhoozi Kainerugaba obw'atyo bw'alabudde Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti essaawa yonna ajja kumuteeka mu basement. Atujjukira bulungi wiiki eziyise emabega oluvannyuma lw'omukulu Eddie Mutwe okuwambibwa emmotoka etaalina number plate ng'abantu beebuuza Eddie Mutwe gye yalaze. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ekifaananyi ekya Eddie Mutwe ng'enviiri baazisazeeko ng'ekirevu talina nga n'agamba nti ali mu basement ye ali mu muyigiriza olunyankole. Ekintu kino ekyagenda maaso n'okuba nga kikwata ku bantu bangi nga beebuuza engeri omukulu ono gye yatuuse mu mikono gy'amagye. Wabula Eddie Mutwe olunaku olw'eggulo yalabiseeko mu kooti ng'akaaba alaajana ng'agamba nti yeetaaga obuyambi, yeetaaga okufuna obujjanjabi. Eddie Mutwe yabaddeko n'ebisago ku mikono gyombi, yabadde nga talabika bulungi ng'alabikira ddala nti munafu, yeetaaga okufuna obujjanjabi. Wabula kooti yaganye era negenda maaso n'okuba nga ate yamusindise eruzira. General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'ebyo olunaku olwaleero avuddeyo n'ateekako obubaka obulala ku X n'agamba nti omukulu Eddie Mutwe anaatera omusaavinga akacaayi era n'agamba nti Eddie Mutwe weeyita omulungi asobolera ddala emirimu gy'okusaavinga omukulu General Muhoozi Kainerugaba. Takomyeko agambye Eddie Mutwe nti alina ka chance ak'okubeera bodyguard we, eyo opportunity gy'amuwadde. Bw'aba nga yayiga essomo nga yayiga oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa, bw'aba nga alina kye yafunamu asobola okufuuka bodyguard we, asobola okumwegatako bazimbe eggwanga lino erya Uganda. Omukulu Fastan General Muhoozi Kainerugaba si bwe bubaka bwokka bwe yatadde ku mukutu gwe era yagenze maaso n'okulabula olupapula olw'amawulire olw'amaanyi olwa Amerika olwa Telegraph n'agamba nti tajja kubaanukula kati wabula ebyokubaanukula byo abirina. Olupapula luno olw'amawulire lwavaayo gye buvuddeko ne luwandiika ku mukulu Fastan General Muhoozi Kainerugaba ne lugamba nti omukulu ono agenda maaso n'okuba nga ate abonyaabonya atulugunya abantu wabula tasobola kukwatibwa. N'agamba nti gino emize gy'abatabani b'abapulezidenti, n'ayogera ku mutabani wa pulezidenti w'eggwanga erya Libya omugenzi Muammar Gaddafi. N'agamba nti mutabani we naye yagendanga maaso n'okutulugunya abantu wabula nga kitaawe asirise. Kakati olupapula luno olwa Telegraph lwagenze maaso n'okuba nga ate lwogera ku mukulu General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti ye tajja kubaanukula kati olw'ensonga nti akyalina bingi ebyokukola. Era omukulu ono yavuddeyo n'ayongerako obubaka n'agamba nti ye yeebaza Katonda olw'ebintu bisatu, nti ekisooka nti mukkiriza, ekyokubiri nti musajja, ate ekyokusatu nti mutabani wa pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda. Stay tuned, don't forget to subscribe. Lord, give me a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.
a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid.